program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusike tukoze ogwaffe gwe tukola okusinga obungi tubeera megawa muzindaalo guno ne twogera ne tuseda obozi yaffe eri abantu ab'enjawulo batege ekigenda maaso mu nsi mwe tuwangaalira wamu mpozi ne wawe tutambulira nolw'ensonga eyo n'okuba nti weekenneenya gwe kennyini biki byolya biki byonywa wotambulira wali watya olina okuba nti obitegeera ogwaffe gwakubuulira naye ate era tulina kyetuyita cautioning buli kaseera ne tukujjukiza ne lugaa nti ebyaddala obulwadde gye buli mu nsi yaffe mu Uganda ate ngaobulwadde buno of course bwe twogerako bwa lifestyle kigenze bwa neeyisa obwenneeyisa kigenze osobola gwe munaffe ali eyo okubwewala tiobeera bubwo osobola okukyusa bukyusa jasi mu neeyisaayo notambula bulungi nnyo nga tolina kansa n'omwana otajja kumufuna n'omuzigo otajja kuba nti amufuna babayise abaana b'ebuddo bagaiti n'omutuule ebyaddala kansa eyongedde endwadde zeeyongedde abamu temulina kumanya emmere muli aboveera temufaayo amazzi temwafumba mazzi temufaayo musonga busonzi mpeekyo temufaayo mulya bisike biyitiridde temufaayo ne mulya butto asuzewo asiibyewo akoze eki temufaayo byonna muganda ng'atuliriza kasita obigattagatta bwoti olugira nga lukuteeka wansi bagenda okukebera mbwolina kansa muganda wange twagala toluga ku sileve eyo egamba tokyasobola kuba nga odda ngulu ng'osigaire kukikuba mukono nedda tukyakwagala nnyo nyini ddala omulungi ali Impact FM radio wasamenja nkwaniriza wasiza otya ssebo wasiza otya nnyabo nate ku makya ag'olunaku lwaleero tuli ffenna eno bagita program ekiri emabega w'amawulire nkwaniriza nnyo ddala negamba gwe taata maama webale kubanga ozuukuse mu kaseera kano kennyini ng'okimanyi tina ebyaddala igwe leero weekend ogenda kuba nga munange okola kibayita okulya ku nkoko ngaojoga okuba nti olya nkoko nansi yaffe era katwali mukisa guno okwebaza wali muganda nga bamuyita tone muwuliza waffe wano yakubidde essimu makati ga wiiki awo nagamba nti muganda wange ku wiikendi lya ku nkoko enansi webale nnyo bwana tone mukama akikubalire nansindikira nga nti no wiikendi ya ku nkoko era leero ngenda giwuuta supu kiriza obagana n'enkya oga gisala wali ngiwuute supu okay webe nyo tagenda gate mu katimba kuga nti bampaako bukiyo obukoko bwa wiki naku 7 n'olya nkakoko muli obukoko bwataneetuuka ama batokikola gwe mukama akikubalire oli wamukisa kubanga obulamu bwo obwagalya ddala n'oba abantu abakwetoolodde abakwata birabina n'ogamba munusonga mu katimba nti mpaako nagamba nti noyo gwe oli ku listi y'abatemu asookera ddala ate nga gwe kenyina ewetta sekuba kugamba nti kusiba that is treason ebyaddala amagwe mama natata ategeera nti banna amazzi bagafumba webali nnyo bali eddala bali mufumba amazzi ebyaddala kubanga nabagamba nti no kiyita amazzi gefumfumba ye mineral water ne chemical water tasobola kubanga munnange gano ge munywa smart no muli civilized mulikolekya amazzi g'eccupa ago gebateekamu buteesi wano wadde ebiweke ne chemical ez'enjawulo muganda wange that is chemical water kakati nno gwalibeera chemical water buli kaseera oli kijjamu enjawulo wamma gwafumba amazzi webali nnyo bali eddala ewakanga mufumba ku mazzi abamu bakisussa ne ku mirimu banywa amazzi ago ag'ebicupa agabicupacupa ebyo ebinene ne bagatumya bagaleeta ne baleetera kiriita liita 20 oba singi katiwa kasavu mutwalo bebityo kyokka ekidoma ky'amazzi ekyaliita 2 kya siringi 2 kya singi 2 ekidoma ky'amazzi naye kiri kyogula kya singi 7 8 9 mutwalo kakati bannaye ebyaddala n'ekibaki gwatasevinze ye gwali mu kulya obutwa mu mbeera bwe zityo oba ng'okikola ekyo muganda wange zuukuka amwe bali nnyo tata maama kasobera ng'okimanyi tina ebyaddala olyakulya ku greens naye greens zo z'olya ebyaddala zo ozirima nova mbina ebyokufuuyira kubanga ebyokufuuyira ebyo mubimanyi
obulabe obirimu bulina ko abantu balwala lwa ddagala erifuyizibwa neggwa alima green zo webale nnyo balidda mukama kikubalire ate nawe azigula nga teziriko ddagala nawe webale nnyo bali eddala muli banne ku bintu ebyo kuba ziyambira ddala naga muliko tunkumu bikuyite bikaawa muli kiyambako obimala ebintu babigamba wano naye tobitegeera paka nga ate omaze kulwala olwala n'otegeera emisalo nagamba nti wayi tolya katunkuma naye okodde engulu bwoti nogaa nti bannaye ndi kuki kino kale nkwaniza ene programu ebayita ekyemega amawulire nga bulijjo basobole banyuma nate omulangira kalemage gange. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Okay, butereevu omulungi ali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja tukyali ffenna tuli ffenna muno olunaku lwaleero nina Dr. Galiwango Henry mu studio. Dr. Galiwango musawo ate ng'era munaffe atuga lecturer musomesa asomesa abasomesa obulimi okuva ku ssettendekero ery'Amakerere wano mu kibuga Kampala liyite Makerere University. Sebo tusansa okulabako nate buuza kubatuuliriza abali ku Impact FM radio Lwasa Mayinja. Webale kunkyaza Sebo nate era nebaza Mukama atukuumye. Nasema okuba ano zaali around 28, 29 around there. Kati lera 27 mwezi mulamba. Butereevu. Naye kisinga obukulu nti Mukama atukuumye. Ono olimba lw'okubyolwa olw'abaana beebuddo aboogera ku birwadde mu mwezi guno omulamba gwe sibaddeewo kale bagwe nasemba okubeera wano nziise abantu 3 nga bakansa. Oziise abantu 3 nga bakansa. Wow. Nava nagamba muzeeyi waffe Geoffrey yali afudde. Kati no imagine ku kyalo kyewaffe obuvuka w'ennyumba 2 ne muzeeyi waffe mulala Erika Kirabira naye naafa kansa. Oh my goodness. Nabadde John ndiawo nina mukwano gwange diso wotuke. Of course nali mbadde mubuuza nga kimanya ali mu Kampala. Nanga muganda wange mama wange abadde mulwadde bakizudde wano nti alina kansa batusendise mu Uganda Cancer Institute. Kansa afuuse kansa. Abantu byaddala bino bitwogerako bannaye. Byaddala. Edda ng'okubuulira nti gundi yalwadde kansa. Nga kiringa bwogamba nti ku kyalo noonyayo Namagoyi yakuwa kakati. Naye olwaleero ate n'alwala ng'osanga either mukadde nnyo. Mukadde. Ne kati n'abaana bato. Kansa afuuse wajjenjeero. Afuuse nga malaria. Nga bwogamba nti mwana yafunyeeko malaria. Ate ababbi b'ennaku zino bagamba mwana yafunyika infection. N'ombuuza infection ki? Yafunye infection. Takubuulira whether it is viral or bacterial. Infection. So kubanga atunda eddagala lye. Okama nsaasiro bayita ababbi. Naye kale mu Uganda buli kimu kyafuuse kya bufere. Weekend ennyumidde. Ekisooka ddala ekya Ssaabasajja okudda. Ekikulu nnyo kinsanyisizza. Ttaka. Era ku Victory Church olunaku lwenkya bagenda kuba bagenda kuba okusaba. Okw'emyaka 31 ng'ali ku Namulondo. Omanyi the senior 5 ne senior 6 nabisomera ku basale ya Kabaka. Era boogera ku Buganda Kabaka Education Fund KEF. I'm a beneficiary. Wana asomera ku LSS. Ndimasa bamuyitanga Sekoba Ananias. Ssaabasajja n'asaba n'atuwa basale zaali 3 ng'esooka yange. Wow. Kakati muyogera ku kya Ssaabasajja. Wamma. Nze omu ku bamusabira okuba n'emirembe. Okubeera omulamu. Wiiki yadde etandika waliwo ekyagudde mu nsi kimanyi wakitegeddeko. Wiiki ng'etandika bingi byaddewo. Naye waliwo ekya kompyuta okwekyanga mu nsi yonna. Nange tuli mu nsi yaffe mu nsi tutambulira va kompyuta okwekyanga ekyo kifuzo kigattako ne gundi networks ne networks nayo zinekyanga ate nezijja mu financial institutions actually network nezibanga ziri down. Naye nga just yabadde kale kangambe yadde muntu omu nga ye ajukubajukira kompyuta ezokukola ku internet waliwo ebisenge babita firewall biba bisenge ebiziyiza obusirikitu obuzitto okuyingira.
kati bo kibagambye kati upgrading system zaffe zongera okukuuma computer. Yes. Kumba ate zigenda okusiba computer. Nga abantu ne basiranira ku airport si booking tezikyakola. Imagine enyonyi nezituula financial institution nezituula networks z'amasimu internet nayo neegwa wansi. Yes. Binyuma. And I'm really happy. Kiwa kyosanyuka. Wabadde oyongera kweraliikirira kubanga eno gye tugenda digital migration total control. No, gye tugenda naye nti nga bw'ogamba nti onyiizizza jjajja Museveni n'ayiwa military ku kkubo nagamba mukwate buli yirawo bukwate kakati muntu omu nakira nabanga agamba kati kansooke nzoganye ensi eno. Yes. Wabadde n'omulwadde ng'ali obi agenda India. Ennyonyi nezeesiba nebatwala butwazi kuziika. Kakati nno awo tugambye wali nti oli yeefudde Katonda yennyini. Naga nti kansalewo kino ekiba kibe. Nasalawo. Ensi bwetyo. Jjajja yagamba ntandise okunyumirwa ensi. Uganda ntandika butandisa oginyumirwa. Naye naffe tutandika butandisa okunyumirwa ensi. Nze ebirimu mbiwulira nengera nensirikamu ne meditating nga banna kino kigenda bwe kiti maaso olw'ensonga nti emu tubiyogeddeko nga tubimanyi nga tubisuubira naye bannaffe atabisuubira bo nga ebeera shock. Bajjajjaffe bagamba nti kijja omanyi kinyaga bitono forewarned forearmed. Yes. Ekyo mukwano gwe yankubira essimu bamuyita Nicholas yankubira essimu akola mu banka nti owange atooza tukyakola akanuna kamu bimuzza mwogerako leka bitukoze eki nga banka nga zeesibye bakasoma bajjuddeyo bati bajjudde bonna tewali mulimu gwenda mu maaso ne mugamba nti okitegedde muganda wange nti baba nkitegedde muganda nti aya baasi ensi bwetyo bwetambula ensi bwetyo bweri kati bayayi bagamba simbula embalaasi aya baasi bajja bakatonda bali bize bali mukuba nti bakola kantumire ku mukyala mwita Rita ali Mbale yagamba ku weekend waba wakulya ku binyeebwa akera ku sekukyo kinu nasekula ebinu wamwe bikyaliyo otyo birabo bo biwulira ku makyakale ati kati jukira lwe tugenda nga ensi yayiringula bwete practices enkadde zifuuka Asian bagamba namwe mwalemerayo loko nze nina yakanwe wange akanwa katonotono okuba nti kati jukira nti n'abasamize bakozesanga nnyo obunuobu kati bakulanga olina akantu bagamba ayiko ono mutabula ddagala naye ng'ekinu ewaffe mukyalo Luweero tulina ekinu ewaffe naye munnange abo n'abaana betubeera nabo bagamba ne musukula ebinyeebwa buli omu yeebuzaabuza bakimanyidde ogenda oggulabira ebinyeebwa ebirimu buli obuntu obeera bwekutudde ku gundi ku buku bwamba obwewagadde obwo era kati bwe tuba nga twogera nnyo kansa toyinza kumwawukanya na ku bye tulya jo nabadde mu matu gaawo sawa nga 3 nawulidde nga njoleza okulya ku mpuuta nengenda omanyi bwe bagitunda ate bwe bagisiikira naye nagenza otuuka basiikira empuuta nze nga ngenze eggula mbisi ende togisiika waka mu butuufu nga oyinza okugamba nti oli mu galaji ya mmotoka bakenenudde ki oyiro kiki bagisikira empuuta butto nagambye omusajja nemugamba kyogamba yempuuta waliwo abagirya nagamba leka ti nsiika yaki ngoza nsiika yaki abantu bagirya nga bawomerwa nebekomba nenga ate bwogenda ku nkoko bwe basiikira enkoko bwe basiikira ne chips kati gwe bugamba nti nkolera chips n'amagi bakuba amagi mwe basiikidde chips ate mwe basiikira amagi naye banogera babiwulira bino byetwogera bannange tebasobola biwulira naye nga bibeera buli lunaku mukama yanyamba obutawuni mwembeera bakola ebintu ebyo nagamba ku kiri wano waffe empereepe bayita ku ttaana awo empeere ku muvule waliwo ekibuga kya kansa
bw'otuuka wali eggayaza mperere ku muvulaawo bw'otuuka eggayaza awali share edda walingawo Starbucks wali share ebbiri ezo kukakuba akamenya kuli okugenda ku stage y'ebusiika waliwo stage ya kansa ematugano waliwo stage ya kansa I was even shocked nagenda eruwero saa nga 5 ekiro otuukewo obulenzi nga nawe waliwo ekibuga ekyebisiikiro ninga abantu bano okay singa enkoko obwanga ogisiise nga muto at least akyali mupya nyinza obutakuwakanya naye ono gwe bali cyclinga batopingako actually edda wayogera ku kyokukola kikukyo abantu okenenula gundi transformer oil kati bo balina argument nti which is true transformer oil alwawo okukola ekikka kubajjukira transformer oil either abeera organic oba abeera inorganic waliwo gwe bajja mu silicone naye nga toyiwa butwa kati waliwo ne vegetable oil gweteeka oninga wa transformer abeera high grade nga si wange ono gwe tulya kuba kati ng'ono wa mukwano waki ye abeera low grade olaba first class kati first class naye nga azitowa nga bw'ogamba nti waliwo amata n'obuugi kati amata gawewuuka naye ate obuugi buzitowa kati ye oil oli kubajjukira ekimutesa mu transformer basically kulanga containing ebbugumu liri kati oil wabeera nga ali light tasobola kukwata bbugumu kakati bano ekibamukenenuzaamu nti alwawo okukwata ekikka era bagenda omukozesa n'omukozesa bamutonyeza mu bino bibutto n'abeera nga dde obupya wenojja n'okola ki kakati ebyo bikansa mu butuufu nze njogera kino kansa tagenda kugwa ate agenda kweyongera bweyongeza kuba tekinologi naye afuuse tekinologi sina tekinologi lifestyle naffe twagadde nnyo okolaki muliyimba mpulidde mbadde nzija nti omuntu alunda enkoko n'atunda amagi mu kifo ky'okugala naye ate n'agula chips ensiike okitegeera kwegamba oba n'emmere eri organic oba n'obulamu n'otabufaako ate n'ogenda n'ogula obulwadde waliwo bino ebipande bino ebibeera ku luguudo bino ebisikiriza waliwo ekipande kyekimyufu ekiriko akasajja akambadde glasses naye nga kiringa akatuuni persuasive advertisements ezo kaakati nolaba nga nti ebifi bina obukosi biri ku advert ebifi bina nga kuliko ne chips omu 650 advert eyo ogitegedde bucket iba mu bucket iba mu bucket n'okituulya n'ogaba nani nosolobeza n'ogula n'oli kankyeyiwemu n'otuula wali n'okyeyiwamu bayida okulya ku ssente si kibi ekindi si kiwakanya it is very good okulya ku ssente bassaako n'ogucupa gw'ebyokunywa ko obutwa obulala ne bakongerako obutwa obulala so kati endya yaffe nabadde nze twogere ku birala naye oluyimba olwo lunkutteko nnyo endya by the way endya teri kigenda kututta by the way mu Africa mukama yatuwa tuyina emmere kino nkikugamba we have good food naye obuzibu buli mu ndikankyogere mu luzungu buli mu nutrition practices enneeyisa mu kulya engeri gye tuteekateeka emmere yaffe engeri gye tugifumba ne gye tugiryamu ensonga nkulu nnyo era singa tubeerawo ne behavior change olaba kati nga sirimu yatandika mu 1980s awo 86 88 awo chakachaka yafulumiza thank you Mr. DJ awo nga sirimu agenda atandikiriza nga atandikiriza mpola mpola tuze tukola behavior advertisement bannange mweyise bulungi kale of course kikozeeko a certain point weewaawo ate oluusi kifuuse nnomo abantu bakimanyiira so nze ngamba twetaaga behavior communication mu byendiisa mu byendya engeri gye tuteekateeka emmere yaffe kuba kati katugeze ojjukira edda twalinanga oba walyanga ku muhogo omusiige naye nga tulina ebinzaali waliwo butto gwe tujja mu binazi twabiyitanga bimbeesa butto w'ebinazi abeera akutte ne tujja by then ndowooza USAID etandise okugaba butto onuwa
yajiranga mu kani obukani ziono omulabako USA vegetable oil najjanga asangulawo mpola butto waffe gwe twakolanga mu gundi mu binazi ate awo ne kampani zewaffe wano Uganda wezitandikidde okukola naye ate nga bwetegeeza butto oyo mukama nsaasire kampani zaffe ezikola butto oyo simanyi wali ogenzeeko erira abalimi beerira abalima sunflower entungo sesame simusimu naye ebitungotungo actually ndoza mu Luganda aba tekirinayo kuba bakiganda waza sunflower oyo balina obuuma obumunyiga n'avaamu oil kati oyo oil 100% natural organic naye kati oil oyo bw'omulya alinamu akantu akawunya actually waliwo oil wa shea nut naye abeeramu akantu akawunya kaakati kampani zino ezikola ak'obutonde naye nga tekawoomesa mmere nga bw'ogamba nti mpozi oli engabi webanji kutteko ensolo ez'omu nsiko ziba n'akasu ennyama y'omu nsiko eba n'akasu kali nakyo ka mu nsiko ekitali ku nte kakati ne butto oyo abeeramu akasu era nga it takes time okukamanyiira bw'obugamba nti kati gojja omulye abeera alina akantu kawonya kakola oby emmeeme so what these companies do eza butto to purify kati purifying obateekeramu ate ekiddagala ekitali kya bulijjo kijjemu kali akazu butto abeere nga asipakolinganga amasamasa bwati kubanga oli abatamasamasa abeera yeekutte era bw'omulabe wansi ku ccupa abeera akwata ebintu wansi ebiddugavu naye nga ate tebirina buzibu kubanga those are organic components ezibeera mu butto kati olw'okuba nti oba oyagala otunde butto nga amasamasa n'ogenda mu supermarket n'osanga oba olukuubo olwa butto naye nga lunyirira n'obeera forced ogula naye nga kiki bateekamu akantu kajjemu kiri ne butto amasemase katuva emirango Nanyanzi agambe good morning Nanyanzi agambe nti no good morning obi webali kuweereza okimanyi nti no abatunda kyayi kati ebiseera bino babikkako akaveera era kyabulabe nnyo blessed Saturday anti abo babayita baddereeva b'emmere abatambuza emmere yes ojje ne kyayi mu kigama ekibongose mukama sonyi okwogera ekibongose ne basaaka akaveera kungulu akaveera kuno mukyaleme kuwola thank you so much aleme naggwamu nfuufu oba obuwukawuka nga amutambuza naye atakabeera tomanyi bulungi bwako ku mubiri gwaffe bannayuganda kale katudde tumere mu maaso kyali Impact FM program ekirime mawulire katujje program behind the news tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike tukyali ffenna munafatuliriza ekiri emabega w'amawulire ye program mu studios ndi Dr. Galuwango Henry okuva Makerere University Kampala twogera ku nsonga of course za byabulamu mukimanyi bulungi nnyo ddala ebigenda mu maaso mu ggwanga lyati Uganda mwetambulira Dr. wiki eri ndowooza makati g'omwezi guno si makati g'omwezi guno zali 15 July UNBs ekisonga ekivunaanyizibwa ku by'omutindo mu ggwanga lyati Uganda wano kyava ne kiraba Uganda ku bintu ebitatugana na mutindo ne bagamba ne balabula ne bagamba nti nno nga UNBs y'omulimu gwayo ebise bisinga obungi ejja neekebera ebintu nega nti genda tandika okukola ne bw'ogenda okutandika okukola awo kalumanywera waava oli gwe bagambe nti nno kino kituuka n'omutindo kibalambudde n'akikyusaamuko ebirala ne biyingira mu ggwanga Uganda obiyingira wano ne biteeka ku supermarket maduuka ne biggwa nako nega nti abantu banywa ebyokunywa ebiri expired yo neeva negamba nti naye bannange mutusaasire nga ffe ogwo tetusobola gukola tetusobola kulwanyisa ebyo fekka kuba tetubeera mu supermarket ya maduuka nagamba ne bakubiriza abantu okuba tubayambako okulwanyisa ebintu ebyo mu ggwanga Uganda ekyo kyali kyakavayo nga of course parliament ennyini yakagamba akakitegeeza nti nno ekirwadde ekimanyiddwa nga ekya kansa kiyitiridde mu ggwanga Uganda sibo tugusobola tutya nga bannayuganda okulwanyisa ebintu ebyo
bw'okiyisa expired products naye abantu baffe abatategeera luzungu olwo olw'ekibizinesi teeberezaamu nga olidde ekyeggulo emmere emu neesigala ku suwaani nga tugibisseeko ne bukeera ku makya ng'eriko obuwuka bugituddeko bwonna babuyita obubu akabuwuka manyi obuwuka obwo obutono beera bumyufu bubanga busweerasweera beera bumyufu kati bye bintu ebibeera mu supermarket nga biyiseeko ebbanga lyabyo lyabikodde biggwako nekisigaga kikyaliwo ate nga nyini kyo tayagala kisuula nga nanyini waakyo tayagala kisuula ate no birina kubanga supermarket byokka n'amaduuka gaffe aga bulijjo ekintu kiyitako oli nasigala nga akitunda baga supermarket zirina kati zirina nogundi zigenda mu maaso ne ziteekako nezikyusa ne dates ekyo mbadde njagala kyogerako naye nga ntya naye kirungi gwakyogedde zikyusa zikyusa kuba jjukira buno bubeera just labels tunulira ebintu ng'emigaati omugaati gulina okuba at least gulina okubeerawo between 3 to 5 days omugaati naye jjukira emigaati egisinga basaako busaka maaka basaako ennaku z'omwezi 1 up to 30 kati ne basaako kagundi ka bulayini bwa kimaaka niyo kintu ekyo you can rub it awo nozza ku lunaku nossaako obibyo byoyagala nossa ku lunaku olulala well tetwagala kukola loss, that's what you should tetwagala kukola loss nga naffe nolaba omulimi nabeera nga agenda kuguza ennyaanya embi ne zibeera wansi gunotwala mutale n'otunda n'otuuka eno ga kagenda kukola ntya noga kanaziguze dda nange kazitabulire kazitabule banzikubeeko ekidagala. So it is a long chain lulayini luwanvu actually nze siyinza kunenya ba supermarket bokka Uganda yonna tuli bwe tutyo bwegenda wano wansi mu ekirungi ovuga ekidduka wano wansi wano actually ni wano mu Ndeeba wano nti aguma agakadde bagufuuyira ne baguzza mu stock nojja n'ogugula nga gulinganga ogupya olinga akofezi yo musanyusiza afunye sente amafudu nakivaamu afunye sente akifunyemu agenda kakati kati UNBS egambye kati omutawaana guli eriffe ng'abantu ffe tukoze eki ng'abantu ani kati bo bayinza okukyejjako nga Piraato bwe yanaba mu ngalo n'agamba nti abantu nze kino kivuddemu naye kakati gwe weekalakaasa enkya bagenda kuggyirawo military kubanga ate bizinesi ezisinga bagenda kuntwala mu byobufuzi nedda ebyobufuzi gundi agala ataliyogera atali ku byabufuzi tomanyi kyoliko kubanga politics atandikira waka era banabufuzi bakola amateeka gennyini agakkiriza ebintu okuyingira wano n'ensonga eyo tuba tulina obyogerako kkiriza obagaana kale kati keera mu supermarket ogende ng'okola round up buli kimu okijjeyo nga kino kyayitako bisuule wansi oba supermarket yajajjawo oyinza obutakikola ekyo naye tusobola okwekalakasa nga ffe nitugana obbigula. Twali wano n'oŋŋamba ne twogera nti ntumira nnyo abavubuka abambala obupale obumpi ku weekend ne bagenda mu supermarket ne basindika trolley kati layini y'abantu ng'abo kizibu nnyo gigamba nti mwekolemu omulimu muve ku bintu ebyo because it is a lifestyle. By the way, gula ebintu mu supermarket is a lifestyle. It is a lifestyle. Nti n'omuntu ayagala okugula omuti gwa sabbuuni gwa 15,500 yes ayingira nasindika trolley. It is a lifestyle. Ne bagumuseera mu supermarket supermarket naye bamulabye nti asindise trolley. Nadda at least n'afuluma ng'alina omuti gwa sabbuuni mu kaveera kaliko lebo ya supermarket. N'afuluma n'obulwadde kama Katonda. Nakugambye nti ebintu bino byetagamu behavior communication okukubiriza abantu. Kati nga kino ekikungu ekibadde ekikungu of course tekyaba successful. Sigamba nti nakyagadde.
ekyokulabisa abalya ssente ekiwaffe wano e Kampala si kiri ekye Nairobi bayise ba generations naye anti kati ono muyekera yabuukanga emirambo 100 bw'ojja wekalakaasa ojja kukiraba so kati tulina okukubirizanga abantu nti mwetegerezenga anti kikyo tebabuukira buukizi nabagamba wano nti nno fe omulimu gwaffe bajja kujja bagaye tino kalema gogenda okukola akalango kano oba yogerera kino mention bazimpe nga tuli ku radio nze nja kujja byogere because mukama wange ngambye yogera kino oluusi ebimu kale bagano bimpa kuba bamanyize wengwa bamanyi wasibira nti ojja kimpa nja kivuluga kakati naye nabagaa nti waki tuyita persuasive advertisement okulanga ogw'okusendyekereza yes tuyinza okuba tulanga netuwana ekintu nojja notomera n'okigula naye nga ate wetudde ku program bwetu tugamba amazima kale oteefiirayo gwe ng'omuntu oba oluguddemu so nze kyesikiriganya na UNBS UNBS ye poliisi y'omutindo yes but yagamba tegenda kujja wuwo ku makya toyinza kirekera bantu yandi yasugamba tegenda kujja ku makya kugamba togenda ku shoppinga but yagamba nti weetegereze by'oshoppinga eringa nayo UNBS eringa kati yayo nti eringa bannabyabufuzi kati nze mbadde nsaba Jajja Museveni nga balwanyisa bamulwanyisa asindike military mu UNBS balambule supermarket bagende nga bakulayo kimu bapijeyo babisuule tusoke tuwaminga abantu gwe nnyini omufuuka munnamagye tubigula twabe tubasuule baggaleyo bagende ekyo si kyangu kati nze nkugamba ebbanga lyemmaze mu bantu bannaffe ekyo ekintu ekyo si kyangu ekyokugamba nti nno tubireke tetubigula temubigula mubireke si kyangu omanyi ebbanga lye balanze nti ebizigo byokweyerusa bibi okimanyi nti nno bigenda byeyongera na bweyongezi ebyokweyerusa Rita agambye alimbala agambye cosmetics wano waliwo edduuka ebungoko basitunda ebizigo ebyayitako expired ebizigo babitunda kati olaba nti olumunsi mbali nakamala n'okwogera ku bizigo naye nga ate abantu babigula nze nkubuulira ebizigo ebyayitako ebyeyerusa oli neyerusa nakola ki katonda yatukola ate ekisinga obubi nti yatuwa free will nti weesalirewo education information gyetugabira abantu waliwo misinformation abantu gyebajja abantu bebawulira bawulira biki era bawulira baani ayogera ebintu ebyo so abantu nabagano nti sometimes tukola ebintu netubuusa abantu naye webuuze radio mmeka ezibuusa abantu nedda ezo ntono nnyo and actually ziwagira na buwagizi okiraba because birimu essente bw'ojja nowaana for example GMOs bakusasula ssente mpitirivu nnyo ngoze nowaana GMOs ate emyezi gino ebiri gye mbadde nga sijja wano ndabye aba GMO bangi bayitiridde balinga ttabu bangi companies eziko kaŋŋambe nti twagadde nnyo benefits to us at the expense of our people kale of course nti era business ekola nga waliwo akuwa akatale kati gwe kyolina okukola yimbirira business yo olwanikana amazzi ag'omucupa jugenda nakugaggwako naye oli akulaga nti agateeka mu fridge n'alinda lwolituma omuntu atali sensitive about expiry n'agamuguza mugama katonda katujjako gye muli awamu oba gye muli oba tomerogamo biwulira ebera gikazi 5 zokka naye kamasomosemesiza abantu omulangira bali kuweereza eggwanga nze Dembe David ekikoma mu w'obulenzi it's very true ebinyeebwa byonna ebyamaduuka bw'obikulungula obulungi ebyaddala birimu obuuma obungi ennyo ate obutono ddala balinyo bali eddala mulangira bannayuganda mwagala nnyo ebyonoonese toyinza mumatiza muntu nti buba butuwa babironda ne ku kasasiro omuzungu asula microwave ku street ng'eweddeko omuddugavu n'agirondayo Suzani bwatyo yagambye nejje Kampala nze NRM Isa Kibogo wanengole Kagulu
agambye ekikulu abaddugavu tulina nnyo omululu n'amaddu. Obadde okimanyi nti bw'ofuka sooda mu bbaafu n'omuwa embizzi temunywa naye ate omuntu kwafiira n'enswera yennyini tegwa ku mugaati okuli blue band. Kyabazingafu mpuwe abantu balina information. Abagala okweyerusa bakozese ekinzaali ekiganda nehane as face mask bajja nakudda buto akale Impact FM koli munafatuliriza Rita Embale yagambye nti no bannange mutuyambe ga doctor mutuyambe UTI infections mu bakazi nagamba no solution kitu batukozesa locally batujja kikola za program eyo tujja kikola program yakyo UTI tujja kikola Rita tujja kikolako by the way abakazi bangi nnyo abawala bafuna kibaita UTI n'abasajja bazifuna ndowooza UTI. Rita nno yonna ndimulabyeko kuwenedde ngenda Mbale. Ogenda Mbale? Andinoonyeza ku Rita oyo. Okay, njja kuwa enamba ya Rita ali Mbale. Kale noti 7 tufune ku bannaffe abali ku ssimu ate tubenga tuva wano. Kale Impact FM wanji omulangira gegange ssebo ebale kuweereza we bali kuwuliriza Dr. Gali wango essebo tumiddeko nnyo weewaawo tubadde tumusuwa tuludde owulira ku bigambo bye yessebo Katonda mulungi akomyewo okusomesa eggwanga n'Obuganda weewaawo n'omunyagwa Charles essebo ow'ennamaŋŋaŋa saaso kuwulira mulangira gye tulaga Katonda yekka y'amanyi ekyalo omulangira essebo kansa tagenda kweyongera bweyongezi yeeyongera dda kansa yeeyongera mungi nnyo si muto si mukulu ebintu tulya bingi bantu nabagamba kino kyesonyiwa agamba wa bukiyo mu bwesonyiwa abwagala okufa agamba buno obukoko buwoma n'akagumba okamegeta konna n'okasaanyawo gumba ali ku kansa gwalira amazima soda banywa soda abantu n'ogamba miki kyaliko juice bono mango juice nti emyembe gyo bagijjawa bagijjawa gye batukolamu mango juice orange juice amazima chemical water mpaga ag'ebitaano nze inaganywa mafumbe tobagamba munyo ku mazzi amafumbe mufumbe muteeke mu nsuwa nti ensuwa zaggwako dda batumiddeko nnyo abanywa chemical n'abalya bukiyo Enze benkubiriza abasobola okubyewala tubyewale tuleme okubukatunkuuma n'ebikaawa ebirala mwewale kuweereza omulangira ntumiddeko ab'ennamaŋŋa bonna ne mama wange obulungi kale tuyaza okay Impact FM kwoli mukana ng'atuwuliriza wanji mulangira yesebo webali kuwuliriza mukadde wange webali kuwuliriza sebo agamba si dokita omukenkuku omusomesa yasomesa abasomesa ali wano ono Makumbi esanga yesebo bwana Makumbi dokita akasimu kali kasankalanyemu naye akanamba nsubira ojja kaddamu kansomera awo mubali nnyo mubali eddala okay nange natambulako nengendako eyo munakasembo bankola eyo gye twayogerako badde ekyasimbya amakanda omuntu n'alima kasooli naye ngaomusana mutono kale akasente ate akaliyambye ebirala n'akatwala ku dduuka ly'ebitunda eddagala n'agulawo kye bayita rounda n'atabula sinakonko n'adalaga okuyisamu mu kasooli ono nga ayagala kasooli nti akale asobole omujja ku musiri kumbe bambye ate abagenda okulya akawunga tabasaasidde enkoko ezinabojja kasooli nga anuuliddwa tazisaasidde galagala nti ku nnimiro kuno bwe tulongoosaamu tujje buta mu nnimiro kubanga omulimu gwajja akata mu nnimiro tajja kutaasa bangi kale mulangire ogisaawo ku lediyo kangule wano akasooli ndyeko omulimi yamulimye atya yafuuyira nga tannaye kaluyanda ekinnya kye yasima ate yafuuyira nga tannaba kusima binnya n'aleeta obusa bwente n'ateekamu olabanga kyakigega ofuuyidde obutwa ate n'oleeta obusa nga nauganda tuzuke tujje obutwa mu nnimiro
Yes, sebo. Makumbi wandisanga sebo. Tuyanze gwana Makumbi. Okay. Most people say mbu tebagenda kumbajjamu mbaawo. Kitalo nnyo alina amatu awulire. Okay. Doctor. Damu abo tugenga tuva wano obudde butambudde bugenzi. Era bwo bugenzi. Waliwo kye bayita copyright. Oba nannyini. Mwami mirundi bange yaleeta ekigambo ky'engalabi. Naye naawe waleeta ekigambo kya kiyo. So that is your one. Kiyo. Omwami omukyala ono Rita umita in Mbale ambulire details about whatever she's observing. Then tujja kukyogerako. Okay. Munyagwa webale nnyo Mwami Makumbi sanga namba yange eri 0704 496 nzija matugga era ndoza tujja kulabagana. Okay. Bana bagamba nti bajja kumbajjamu mbaawo. It's okay. Jukira nange nti tulina free will. Yes. Bwotunulira omusajja nga Elton John kata ayambala sikaati bamugamba nga bisiye nga bibiveeko naye leero atambula ajagira nga bwalanga kuzina enzungwe takyasobola na kwambala ki mpale ayambala sikaati. Yali decision ye yali kwakusalawo okwe omuka bamuyita Lil Wayne yeekuba ttatu naye kati omuli gwonna gwalala kwa kansa. Omumanyi omuvubuka oyo omuyaayi America ayimba nnyo aliamu amannyo ga Gorody gonna. Life is no more useful to him. Decision kakati gwe agamba nti balimbajjamu mbaawo. Okay, okosi yakyogera naye abagamba nti balimbajjamu mbaawo. Okosi bana abaana abakola ki? So mwefeeko. Okay. Yes, sir. You have woken up in people's business. Akaveera kabisse kyayi binyuma mukama asaasire ffe abafirika. Good morning. Salongo Athabatu yagambye. Omuja tuliza pogo bwe tutambudde. Tukusiibudde tubaga mulye bulungi mere bulungi mwekuume ebyadda kwatiri akwagala okujjako gwe nnyini gwe olina okuba nti weeyagala. Tubasiibudde be bulungi era mweraba. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.